wano tulina omukulu gwe tulina naye wano anko soka ojjobe ng'otubuuza kugamba otya Jetu sebo. Mujebali. Kale sebo. Bitambula bitya wano. Bulungi mpora mpora. Mweyagala. Tweyagala. Mwinamu n'akasente mbalaba. Akasente tukayina. Mukayina. Katonotono kokubesaawo abaana. Amanya gaffe. Amanya Ssebagenzi Arafat omusajja kuva Kisoro by nationality. Oli musajja w'Ekisoro. Omufumbira original taliimu kakibuuza. Atayinaamu bakayita mpulunguse. Talimu mpulunguse. Naye olufumbiro olwo lunyumira nnyo okuwulira. Gwe nayo nga mu mabeere musaayi mufumbira. Sooka obuuze ku bantu b'Ekisoro mu lufumbira. Abafumbira bene waacu mwesaho muri ndabaramukize umwana wanyu Ssebagenzi Arafat ndabaramukije mukomere umutima. Kale tweyanze kakati Arafat. Minister Balamu yavuddeyo juzi n'agamba amabaala gonna mu nnaku ez'okukola galina kugulawo ssaawa 9 kituufu nganze Arafat engaro nzimuwadde twabonaabona abantu batamira batunyiza waragi yandi badajjawo n'omwenge nagugirawo lumu agugirewo ddala tebaddawo ddala abantu bafuna amagezi barimo kusirwawolera ku waragi nze nakisanyukidde nganze nakisanyukidde omutereddemu ttiiki mutereddemu tiki kye yakoze akikwatire eddala kinywereze eddala ateekemu sitampu oba natagisibire eddala tweyanze egeye mwami Arafat yagamba Balamu kyakola kituufu sebo gwe ogambye Balamu naye anywezeemu naawe omuwagira ku kye yakoze nti omwenge ssaawa 9 ze balina okugulawo amabaala oba kikyamu nedda Balamu alimba buli omu alina obudde bwakoleramu buli omu annyuka lulwe kati yakoze ekiro ananywa saameka kati essaawa eno yakoze ekiro annyusa anyusa avuddeyo aba alina agenda kunywamu si kunywamu naye alina okuwumula obudde bwe butuuka agenda akole ki kati ku ssaawa 9 ate anywemu 10 agende ku mulimu ng'atamidde alina kunywa buno obudde ku ssaawa 10 ajja kuba ateredde agende ku mulimu kati bw'anywa essaawa eno ku 10 gubeera gumuweddeko agenda akole kuba tosobola agenda ku mulimu ng'otamidde kati aba alina kunywa wanyukira bw'ati atandike ekintu kye 10 azuukaana abe agenda akole amanya bakuyita bampita Okoyo Faraji. Kale yagamba abakola ekiro balina kunywa ku makya kati ate bw'ananywa ku 10 mpaka ku 12 ate ng'atandika kwemu kitegeeza agenda kukola ng'atamidde omukulu agamba atya oli fiti kye kitambula kakati minisita owa gavumenti ez'ebitundu Balamu Barugahara ennaku zino muyitirivu akola ebintu bingi asibye abantu abali enguzi abakola emirimu mu mbeera eyaligadde bengalye mukambwe mundowooza byakuluubira babulungi obyagala mukambwe mu byenguzi naye nga tanatuuka ku ba KCC ajja kyekyo ekyamabaala okyogerako kiyagambye essaawa 9 ebbaala ze bwe mulina okutandika okunywa ebyokumakya yabijjeewo ekyo tekirina buzibu ate nange ntamiddemu naye tekirina buzibu saa 9 kyekyo kati bw'oba otamiddemu toli mu kumenya mateeka ga minisita yagambye atuwaddeyo weeks 2 kati zino weeks 2 mukyazeeyagaliramu tukyayagalamu weeks 2 naye ekiriwo tafa nnyo ku mabaala afe nnyo naffe ku bantu fe abava ewansi nga wotulaba kitundu kyotuuseemu okiraba tuli bapakase tuli bawansi tuli bulungi nnyo nze ntukidde ku KCC lwa nsonga KCC tubonyaabonya nnyo shegeya tuli bulungi KCC naye agituuke maaso kagiwulire maaso kalabe enguzi gye balya batukwata ne batujjamu ssente nnyingi wakamera nga tatukwate njagala nkwate atukwata tofaayo buli kimu kiri ku njagala nkwate buli kimu kiri ku KCC tukwata kwata minzaani z'abantu wano sanga ali tukola ku capati tukwata eleko omubbi ali ewali anyakula obusimu nejja nekwata omuntu akola kati kyekyo njagala nkwatemu ba KCC batufugidde ekizibu batujjamu ssente
naye Balamu onawo oli tuyambeko ekyo nakyo ekya KCC bafuuse buzibu baagala nnyo ssente ate kati bo balaga abanaku nnyo n'otusinga baagala nnyo ssente tweyanze Haji salamu alaikum Walaikum salam oli bulungi barakatu ndi bulungi sebo jibali kali sebo bitambula biti eno bwe bityo amanya Ziyad Azed kakati abakola ekiro bagamba bo banaakola batyanga batamidde tekisoboka kunywa kiro ng'ate babeera bali ku mirimu baagala kunywa misana na ku makya ensonga ya minisita Balamu gw'ogyogerako ky'abantu basigale nga banywa oba amabaala ayongere okumyumyula ebyokunywa babiviireko ddala tosobola kugenda akola nga watamidde ebyokola tobitegeera oluusi oli dokita byokola ogenda akola birala ate ebyomwenga binywezire ddala babiviireko ddala kati ate babakola ekiro nabo banywa ekiro banywere ku mulimu babiveeko omaze okola jangu weebako onyukka cyayi cyayi naye oba onywedde ogule sodawo onywe obeera kiriya nnyo naye kirala Balamu atukwatirewo ku madwaliro enguzi eyitidde mu madwaliro nga mu byalo bakosa nga nze musajja wa palisa naye nga amalwaliro batukosa bali baagala enguzi omuntu agenda okukebera gamba nkuzuddemu obulwadde naye okujjanjaba njaga mitwalo 210 olaba obuzibu lya gavumenti lya bwereere waba taagadde okunyaga agambawo kankwandikira eddagala ogende ogule ate tolina ssente n'omu matwaliro atambule ayite mu matwaliro bali bubi nnyo abantu abali wansi mu byalo tuli bubi nnyo talemera nnyo ku mwenge nti mwenge kyekikulu nnyo obulamu kyekikulu abantu bali bubi tosobola kungenda omaze okunkebera oŋŋamba nti genda ogula amadagala ate tolina ssente ataase abantu mu byalo bali bubi nnyo kale tweyanzege ye mwami Azed yagamba nti omwenge tegukola ki tegulina buzibu omwenge tegulina buzibu obuzibu buli kuffe bannayuganda nguzi n'ebirala naye omwenge tegulina buzibu kuba kati omwenge gwonoonya omwenge mu bbaala gwogendayo omwenge si gwe gujja gy'oli okitegeera kati ffe tulina kwebeereramu tutegeere ekituufu kyekiriwa genda okole okomewo onywemu kale tweyanzege kale maje kiri kitya oli fiti baŋŋambye Balamu yasinziddeku mu bodaboda n'agamba kakwatemu ku mabaala bagaggale essaawa 9 ze gayina okugulawo ssaawa 9 kituufu ababodaboda wamma mukeera kunywa mwenge abasinga obungi oba babalimbirira What Balaam is saying is okay. I agree with Balaam. You agree with him? Yes. The reason being, most of the people, they wake up, they go they drink alcohol like borders. When they are drunk, they cause accident. Yes. And apart from causing accident, when they are drunk, you find out that the whole of the day they will not work. They will not be able to pay school fees. Their children suffer because of they are not paying their school fees. Their women suffered. The people divorce. At the end of the day, they are not able to run their family. So they are always drunk. Balaam is right. And also, they should also come up with a law that govern these bars, how they are operating. Because if you see the way how these bars operate, they work, they operate the whole night, they operate the whole day. So if you keep someone in the bar, full day and full night, at what time do you expect that person to work? So Balaam is agree and we support him. Although there are some other people that may not agree, they are there to oppose the good thing. But that is a positive part of Balaam. And they should even name it Balaam what? Balaam's law. And should be a must for everyone to follow it. Yeah. Your names? My name is Ronald. Abong Ronald. I'm a safe border. Yeah. All right, thank you so much. Tweyongere wano mpola mpola tukyali eno wabigalo tunyumyamuko n'abatuze. Anko, wasuze bulungi?
Jebale. Kale sawa. Bosuza oti. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu yagambye tewali kuddamu kunywa mwenge nga ssaawa tezinnawera mwenda ez'akawungeezi. Omuwagira oba tomuwagira? Ekisike wagira. Tokiwagira? Yego. Lwaki? Kunesongo gwe bana nawe abayagala kukola yakasente okuba alina ebintu bingi byasoko aherera abaana. Olaba nawe afunamu ekyokulya. Katabo gamba obudde abantu abasinga obungi banyoka ssaawa 12 obudde butya. Oluusi abasogamba nti awumulemu naye ssaawa nga mukaaga olwo ssaawa twaliza mu ssaawa mukaaga. So gera nanywa kuvunda tola sagenda ssaawa mwenda ku mulema abantu anywamu awo ssaawa zandibadde mukaaga. Zandibadde mukaaga. Banaye ssaawa 10 budde buli wala nnyo. Amanya gaffe. Amanya gange nyo Singoma Adroof. Singoma Adroof. Yes. Enanasi yo yammeka? Enanasi ya 15. Ngogiseera nnyo ankoyisingo. Zalinye buli kimu kyalinye nnyo. Buli kimu kyalinye. Iyo akasana bukakamu byona bintu birinya obudo. Yes. Kale tweyanzeege katweyongere wano mpola mpola tuli wano tugezaako okunyumyamu n'abatuuze ku kiragiro kya minisita owa gavumenti ez'ebitundu Balamu Barugahara. Sebo bagambye ababoda muyitiriza okkeera okunywa omwenge. Balamu n'agamba nga tezinnawera mwenda n'akusanga ng'oli mu bbala agenda kusiba. Ababoda munywa nnyo. Babakwate. Babakwate abanywi b'omwenge. Omwenge tugukirizibwa no mu Bibuli. Omusapoti nze. Abakwate. Abakwate babasibe abanywi omwenge ku macha. Babatware mukomera. Gwonywa muddi. Tesenywa nje ne murokole na. Oli murokole tonywa. So supportinga Balamu akwata abanywi omwenge. Na si chabo waze. Amanya bakuyita. Nze bampita Justus. Kale Sebo gwatwe okedde bukeezi. Bwina waneno mugamba ki? Okedde bukeezi ekiragiro kya minisita okiziimuula. Nalo suku nalima. Ngusogola wange gwagwesogolera ebidomana bijja emyaka 46. Emyaka 46. Siri mwana muto. Onywa. Nyina olusuku ngusogola nswale wange wakawe yensura. Doma biri munyuma munyina store biriwo. Otola katono bunyo. Tunda kwa ntunda naye mbisogola wange. Kati ojja kugana kunywa. Tosobola kugana kunywa. Kati mbanega ya kingenda kugula buguzi. Bwina mu nyumba gwesobola genda kungamba ki. Toyina kya kugamba. Kati oyo yeteeza mu katono tono. Yeteeza mu katono tono. Wala wasobola walina obusobozi. Emyaka 46. Ngusogola wange. Abantu abaleke banywe. Yamanyi kale asewe kirala. Asewe kirala. China okusawa ya kano bakayita batya koli mu. Kawalaje. Kawalaje ako. Nkalaba keru. Okalaba. Oli bwakulaba ayinza okugamba nti kano. Kaje mu nyumba wange nze nako. Nti kayitirivu. Kaje mu nyumba wange nze nako. Edoma yawe mbina mu nyumba bipanze musoya. Kaganda ko otambula nako ku mutwe. Kati kyogamba sinywa. Wenywere amanya bakuyita. Kyogamba nti awanya mampita Kanogozi. Mugesera. Ovawa Kisoro. Kanungu Mugesera alino. Kanungu. Alina ono nnyo. Tamanyi. Oli muyitirivu nnyo. Mugesera tafa alina ono nnyo. Okay. Kale tweyanzeege Mugesera. Weebali nnyo weebalire ddala tukyagenda mu maaso. Okay, katweyongereyo wano mpola mpola tukyali mu kunyumyamuko n'abatuuze beno wabigalo kinnawataka abantu bali mu kubanga batubuulira ku kiragiro omukulu minisita owa gavumenti ez'ebitundu agamba nti ye ayagala kulabanga abantu batandika okunywa ssaawa 9. Papa wasuza otya? Oli fiti? Jibali? Amanya bakuyitani? Bampita Calvin. Kati kano kazi oba okedde kugira kuyiwamu? Gano mazzi. Okedde kuyiwa ku mutima? Era ngera kunywamu mazzi n'enkole. Okay. Eteeka omubaka rather minister wa government ez'ebitundu lyagala okubeera nga aleeta eri abantu okubanga batandika okunywa ku ssaawa 9 gw'olyogerako ki? Tuufu oba abantu babaleke banywa obudde bwonna we baagalidde? Ngamba mu batuufu kubanga okeera kunywa si kirungi okegera. Kubanga kirungi omuntu asooka akeera akole okegedde. Otabeera idle kubanga being idle it brings some cases ng'obimanyi tegera ebyobubibbi ng'obitegedde. Naye kati ate nekirala nange ngolaba ndi mukozi tegedde naye nina kampuni yange
Big Force no eri bagiyita red line blocks otegedde the blocks empya ezakafuluma ziva mu China otegedde naye kati onaka namba kyanguye kale awo oba ogenda kugira bula mami webale kulaba sipaaka naye mami ono yakedde kubeera nga gulawo naye nga mulabi wa sipaaka nnyo muzeeyo ogamba otya gyebale nkulaba okedde kuyiwamu njiwamu lwa mulimo gwenkola mulimu ki nze nkola kiro nvudde ku mulimu maze okukola kati njagala kunywamu sente zange mpumuleko saawa zobere 9 ngende nkole ki nkole kakati gino oli okugamba nti batandike saawa 9 okukola ekyo si kirungi kubanga abatuguza bennyini nabo kati saawa 9 banakola saawa meka paka sabe abapange gundi ba landlord rent bayamaanyi bagulewo bakole naye agamateeka tegajja kukola gakolera ye nga ye ate ye munakivulu abivulu bya kiro si bya misana kati ono wa landlord anafuna atya sente za ono omupangisa anafuna atya sente za gundi za rent nga tomukiriza kukola anafuna atya alina kukirizibwa kukola kuva ku ekiro tunasanyuka saawa meka kwegamba ayagala munyo mukole nga ate mutamidde ekiro apana paka saawa nga 4 nga twebaka saawa 9 tusenya tunaaba tugenda bulungi nnyo understood kituufu ekyamanya gaffe bakuyitana bambita Mika Osete tweyanze mwebale kulaba Sipaaka TV tukyeyongerayo mpola mpola tukyalina abatuuze wano mu Wabigalo tukyanyumyamu ku nsonga z'omubaka za Minisita Balamu Barugahara yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti essaawa zirina kubeera 9 amaduuka ge zirina okubeera nga gaggulawo amabaalaze galina okubeera nga gaggulawo okutandika okubanga bakola naye bwe ziba nga tezinnawera ssaawa 9 mwenna mulina okubanga amabaala ago tegatandika kubanga gakola oba okutandika okutunda omwenge so tukyanyumyamuko n'abantu ku nsonga ez'omaje ogamba otya oli fiiti kyekitambula weyagala Minisita Balamu omumanyi Balamu kyali wange kyaliwo ng'oli musajja w'amaanyi kakati Balamu byakola obigoberera bulungi ennaku zino oyo Balamu ekirala kyalina asooka ajjeko eno ene waffe ku leerwe waliyo obuzibu ki obuzibu obuliyo bw'amaanyi abalerwe batugobawo wano ate tetulina we tulaga oba tebaagala ebatomere nga eyitawo wagazi kubanga abantu bawangaliddeko emyaka gyonna wali owuliddeko gwe batomedde batomera abasala naye fe abawangalira wano tebatutomera kati nze omukyala wange oyo awangalidde wano emyaka mingi tuzalidde wano abaana kati bwe bagamba tuveewo tuba tetulina ye tulaga mulina abaana nga bameka saawa y'okulya tukubakadde baana bangi wegamba gwasalawo ogenda nakwezimbira kannassale sukulu baana bangi omulaba myaka muwangaziza nnyo mulaba muyitirivu era ngenda mubuuzeeko kati ekiragiro kya Minisita Balamu ekyokuba nti ebbaala zinatandika kukola ssaawa 9 ng'okyogerako ki ekyo ky'abavubuka amabaala okugulawo ssaawa 9 kituufu kubanga abasinga basiiba wano nga banywa omwenge ate bamala kunywa omwenge batutayiza mu kkubo nga tudda waka nga tebalinaamu bazimazeewo ne batusalako ne batunyagako ebyaffe naye kati ennaku zino mu nnaku nga 3 abavubuka tokyabalaba ku mabaala osanga nga bagenze kuyiyayiya era n'essaawa zino bakuŋŋaanyiza baba tugenda kukola naye bwe tukoma ssaawa 10 awo basobola okunywa awo tebanywa nnyo kuba essaawa z'okwebaka ziba zituuka naye kati babadde bava ku makya nga banywa paka babadde banywera ddala baaba tweyanzeege amanya togatugambye amanya nze Lake William Kabagambe tata Bombardier
Tata Bombardier ennyonyi ya Uganda ebuuka mu bbanga kambuze ne ku mukyala wo. Bano be bavubuka kansooke noonyeeko nabo mbabuuzeeko ko. Kandabe ku bavubuka nabo mbabuuzeeko basebo. Muli mutya? Baliwa. Kyekiriwo. Oli fiti? Jibali? Bitambula bitya? Bibi nnyo. Bangambye kakati mugenda kuyiiya, mugenda kukola muddawa. Tugenda teka ku motoka just. Gwe bakuyitaano. Mubiru Alan. Kati muli mu construction bino bya kuzimba byaki? Si bya kuzimba. Byaki? Just onabeerawo nga kasasira abasigaddewo. Kati bino bya sikurapu. Okay, Spark TV ogimanyi? Ngimanyi. Ogiraba? Ku Spark TV eyo presenter gwosinga okunyumirwa okulaba. Tewali n'omu gwe nsosola buli omu annyumira. Buli omu akunyumira. Oli w'amaanyi nnyo Alan. Kakati Alan, Minister Balaam omumanyi? Mr. Balaam. Muwulira buwulizi. Yagambye ebbaala zirina kugulawo ssaawa 9 zokka. Ekyo kiwagira naawe? Basusse okunywa. Tebaagala kukola. Kale tweyanzeege embeera bwetyo bwegenda mu maaso n'okubanga etambula nga tuli wano ewabigalo mu go down. Tugezaako okubanga tunyumyamuko n'abatuuze ku kiragiro ekya Minister Balaam. Yavuddeyo n'agamba nti amabaala galina kutandika kubanga gakola ssaawa 9. Obudde bwe tebunawera ssaawa 9 tebalina kubanga bakola ekintu kyonna ekyokugulawo abantu okubeera nga banywa. Abantu balina kusooka kubeera nga bakola oluvannyuma ne babanga banywa. Mu kiseera kino ngenda kuzaayo mu studio ewa Kefas ne Miuka babenga bakwongerayo ne program eya Spark ku makya paka saa zigenda kubeera 3 ez'okumakya. Nze Ahmed Wahab naye yonna gy'osinzira okubeera nga otulaba tugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo. Tova ku Spark TV bingi bikyagenda maaso n'okubeera nga bijja gy'oli nga bw'omanyi programming yaffe bwetambulira ddala obulungi ennyo. Tovaawo yonna gy'oli mu kitundu kyo tujja kubeera nga tukusalako tube nga tunyumyamu ku mbeera nga bwetambula awo nnyini ate tube nga abakwatibwako ensonga zino bazimanyira ddala bulungi bajje obulamu bube nga bukyuka mpola mpola. Beera bulungi, weeraba.